naye bannange omuntu yenna yenna aloga omukazi ono tannassa mbugo. Nkiddamu, omuntu aloga Samia Suluhu tannassa mbugo. Okitegeera? Samei Ruto alidde ebigambo bye. Samei Ruto avudde mu Samia Suluhu Hassan. Okitegeera? Olaba abantu bano bakola ebintu nabagamba nti dictator ye muntu akola ekintu ng'agamba ekijja kijje kankikole mpitewo kati then nja kudiringa ne consequences. Bo bwe bakola move zaabwe always bo babeera mu kintu kye bayita try and error. Okitegeera? Tebakozanyisa mind game nedda. Yakola ekintu kye bayita try and error. Agamba ekyo ekiriwo kati nkivuddemu ntya senga nkivamu then ndiringe ne consequences zivaamu. Kati bwe batuula ku table zaabwe nga bano ba dictator nga beebuulira tebakuba right mu future nti enaafaanana etya. Yajja n'akola bukozi kintu n'amala n'akola ki n'amala n'atandika okwebuzaabuza ng'afukana bane ono yabikoze ku luno Samia Suluhu simanyi. Anyway, kansooke nkuteereko ka video wano katono ku bigambo bya Samei Ruto then nzije tukole ki tweyongere. Wabadde ku interview emu ku Al Jazeera kamuwulire ebigambo byayogedde. Samei Ruto akubye munne omupiira munda naye ng'ate babadde bakinywi kimu nga balaba bakubina okukola ki bwe bakwatagana. So katuteekeko ka video kano katono then nzije tweyongereyo. Recent elections in Tanzania, your neighbour, the President, Samia Suluhu Hassan, the winner, declared 97% support. That's like North Korea. Is there still democracy in Tanzania? Well, in a democracy, for example, in Kenya, you can never get 96%. So it's not a democracy anymore then? That is you saying. Every country have a way of them doing their stuff. But I think the primary thing is democracy is the best governance system. I attended President Museveni's swearing in last election, and I think he got 57% of the vote. He didn't get 90. So I think there is room for us to work on democracy is work in progress, and I think it spans different, different stages. There are countries like Kenya that are way ahead. There are others that are catching up. There are others that are still not yet started. And we see it changing everywhere. So, oye Samei Ruto alidde ebigambo bye. Okitegeera? Alidde ebigambo bye. Nti abasajja bano nakugamba baagala abantu bananga tebali ku ntebe. Bali bana. Njagala mujjukire nti kubamu abakongratulatinga Samia Suluhu Hassan ng'amaze okutugumbula abantu n'okubba akalulu n'oteekawo emivyo gyonna Samei Ruto yali omu ku bo n'owa Uganda nga bakongratulatinga Samia Suluhu Hassan okusobola okufuna legitimacy. Ensi endala zaagana omukongratulatinga wadde Ndashimie owa Burundi yajja kulayira kwe. Maybe that was a gesture nti amukongratulatinze because even actions nazo zibeera ki? Nazo bibeera bigambo obeera okkiriza. So maybe akkiriza okukola ki namukongratulatinga. Katubale nti ensi ziri 3 ezamukongratulatinga nga ne Rwanda yennyini tenabakola ki? Tenamukongratulatinga kitegeeza temulegitimizing nga president. Kati Samei Ruto ono ali omu ku bantu abakongratulatinga Samia Suluhu Hassan naye yabaddeko mu interview emu gye mbateereddekaawo yabyeganye n'agamba nti teri nsi esobola kuwangula kalulu na 98%. Teriyo. Okitegeera? Era najja n'atuwa ku statistics za Uganda. Byebino bigenda maaso mu Uganda ndowooza mbiraba. NBS etandise okujja bino n'akulaga ng'oli we yawangula ne 93 agezaako mukubira paasi naye nga ffenna bannayuganda tukimanyi nti mu 2021 ne wogenda n'okeberayo ku poto ya EC elections result teziriiyo. Ekiddamu wogenda n'okebera ku poto ya EC election result tezikola ki teziriiyo. Kati Samei Ruto naye atandise okubira ono paasi okiraba NBS byeraga ne Samei Ruto abikonyeeko mu interview okugezaako okulegitimize nti kiri ekisajja ddala kituufu n'ekikola ki yakiwangula naye nga ffenna bannayuganda tukimanyi nti mu 2021 tewaali kalulu tetwalonda. Okitegeera? Nenti omuntu bamuwa ne result asobole okuzisoma naye nga agamba bigatta nga naye byagenda okusoma takola ki tabitegeera. Nakati n'ogenda ku poto result tezikola ki teziriyo tebazikuwa kubanga ki tewaali kulonda. So kati eno legitimacy tebagira naye pressure kyereetedde Samei Ruto ono okugira njagala mutegeere nti Samia Suluhu abadde amiddwa legitimacy. Okitegeera? Abadde isolated from all international charters zonna international bodies ezitwala democracy nga ne African Union yennyini ekola ki kweri. Kati kitegeeza nti luli tubadde tulinda East African Community kulaba kyegirako naye nga tukimanyi nti bo bana this is kanuka kilabu kaabwe naye nga kati ate nabo batandise okwetemamu. Owa Ethiopia tetwamulabako nga congratulating ono wa Somalia tetwamulabako wa Congo tetwamulabako then tubadde tukwatira n'owa Rwanda tetwamulabako then tubadde tukwatiriddani
Samei Ruto ne Museveni naye tugenze okulaba kakati ate Samei Ruto yabyesambi. This is due to international pressure. Nabagamba ebintu bino bijja kati nabo batandise okulibasinga. Jjukira Samei Ruto onayagala kukomawo ku kisanja ekikula ky'ekidako era laali yazitandise atandise okulimbalimba abavubuka bagamba muve mu opposition nze ninayo future gye ngendo bakolera ayina ne fund gye yataddewo awo abavubuka ayina gundi gye yaleese simanyi bino ebintu bino ebya online bino ebya senenga olamu abadde balina bitcoin kati ayina bye yaleese awo mu ggwanga lya Kenya buli muvubuka n'amuwaayo simanyi Kenyan shillings 10,000 okulaba nti bezanya mwaka akazanyo sente zitandika okumultiplyinga. So ayina initiatives atandise okukola Kenya okulaba nga yeegula ku kikuba abavubuka kati yakitegeera nti ekintu kyeyakola kyamukubisa omupiira era bagenda kimukozesaako mu kampeyini ezikola kyeziddako. Kakati Al Jazeera wazze Samei Ruto yeeganye Samia Suluhu okigira amweganye nenze bwa kino nti capitalist bano kyebasalawo nabaga bano bebafuga ensi mwe muyinza okufuguma ne muddeyo ne mutuula wano ne mulowooza nti muli bakabinyo muli bamutawana bebafuga ensi. So ekyo video nagibakoledde ne mbalaga nti omuntu gwe baali bagiranga terrorist gwe baali bamaze okulangirirako obwa terrorist ate kati rubbing shoulders ne ba Donald Trump ali Bungereza red carpet ku UN okigira bo ba rubbing shoulders when you are in their interest kati obeera mu interest zaabwe obeera kyali waabwe wabula bwe batawozivaamu ate lwofuuka omuyeekera. So era owa Syria ye omulaba aliisa buti akuba amasuuti yenna n'anyuma batandise omuwazi coverage eza CNN eza BBC. So lwaki kati balina interest zaabwe mu Syria balaba zitambula nga bwe bakola kinga bwe babibala taba Felix Tshisekedi wanene mu ggwanga erya Congo bakoze eki bamu elevatinze bamu promoting aba Mike Tyson baze mu ggwanga lya Kenya lya Congo baleeseyo ne gundi omupiira gw'abawala ogwa African Cup gwe guddako nawulidde nti essaawa yonna World Cup ey'abakyala ejja mu ggwanga erya Congo balina gundi nyingi nnyo gye bali mu kukola ki investment nabagamba nti eno Uganda senga twerwanako ne tujjako eno gundi Uganda eno mu myaka 3 egisooka egenda kuba emaze okusettinga ku level twagala gino 5 tugenda kuba tumaliriza bumalirizi kuyingira first world oshega kuba buli kimu tulina we have whatever it takes ate tuli ku generation nti engezi kuno tebagenda kutubanga tunula kutunuzi bwetu ti never tetugenda kuba tunula tujja mu bitwala wabakulu wano yo government nga tusoka nga tumuyiriba oshega kati Kongo etandise ofuna privileges era bagamba nti Kongo mubanga tonenyeyo mujerinde mugenda kugiraba oshegera ekintu ekyo kati batandise omuwa gundi ekimu kye bakola n'omuyeekera we Syria kati eno bavunza batrawole eno bavunza batrawole ne bakyali be bataddemu na lutala bemali essaawa yonna n'abagayi zigenda kutokola tujja kuba nga tufuna updates ndowooza mu video zaffe awo ezinaddako tujja kuba tufuna updates ezivudde mu ggwanga ly'e Mali naye ng'essaawa yonna bagenda kwekuba senga tewabaawo kintu ky'amagezi ne batulanga basajja bakulu ne bateesa kino kye mbagamba ne Uganda awo nti mukyali mugundi wano mukyaliisa ebijanjaalo empiso naye dialogue yebataasa to protect your gains. Yes kiddamu to protect your gains dialogue yebataasa olw'ensonga ffe twagamba tetugenda kuwoolera tetwagala kuwoolera ggwanga naye nga kigenda kusinziira ku mu engeri gye mugenda otupushinga okulaba nga tukola ki. So nze ndaba dialogue eya Daniel Arap Moi eya Edgar Lungu eya Jerry Rawlings yegenda okutaasa Uganda nereme kuba mu musaayi ereme kuttamu tetwetaaga kukyusa buyinza nga tuyiye musaayi. So twetaaga tukuba omuntu akalulu agenda omuli kubanga ekituufu kiri nti 90% akalulu talina luli twamukuba luli yatubba naye tuwangula na 53%. Kati ku luno agenda kutugenda mukuba 90% atye. Samei Ruto agambye nti akalulu kano tebasobola kawangula na 98 tetugenda kuba omuntu 99 tugenda kuba omuntu 99 akalulu agenda kutya kujja tunulira rallies wezifaanana bana abeeside zeri tebakola kitebalina wazi tuli mu international charters bannange munansonyiwa. So nabagamba eno capitalist policy esobola okukufunza gwe nolowooza nti oli wa kitalo nnyo esobola okukwata ne oba olowooza nti oli wa kitalo. Kati Samei Ruto atandise okulya ebigambo bye abitandise okigira lwaki njagala otunulye pressure nti mu Africa yonna African Union mu Africa yonna babadde babiri abaali organizing ekitta bantu ekyabadde mu ggwanga erya Tanzania. Election fraud yabadde mu ggwanga erya Tanzania babadde babiri. Kati Samei Ruto atandise okukola ki okojjako enziro yeebuzaabuza addemu okubuildinga image eri yennyini nakugambye nti ono yakabbye naye bakugamba nti okalya ddakadda. Samia Suluhu Hassan agenda kufuna ebizibu nnyo mu kino ekisanja kino wanaabanga akifuze kubanga Tanzania unlike ebyaffe nti twaba opposition ne tukkiriza ntuga okay katwene mu opposition in the next 5 years today twetereze mu policies then tuddemu tukwambale. Tanzania talina opposition tagirina okitegeera talina
kati ali awo ye president ne parliament yonna ye ali aganaga okitegera kati ono Samuel Ruto akalulu kalaba kengedde owe Uganda bamuyiriba okitegera owe Uganda bamuyiriba esawa yonna akola ki agenda kati Samuel Ruto abeera asigadde mu bbanga ng'omuntu okitegera abatakyalina support okuva ewani okuva owa Godfather kati abatakyalinayo support kuba kati abasigadde mu bbanga kati kikyalina okukola alina okuddamu neyeegula ku bantu naye njagala ojuge nti zino chatters oba poliisi zino teziri mu favor ye jjukira Samuel Ruto the same person yali mu ICC okitegera ali mu ICC olw'emisango gye yakola okuba jenzi okitegera ne bali abantu beyattira mu kibira n'abakasuka eyo mu nsozi satellite za USS bebakola ki bebazuula ne zimass graves yali akoze mu ggwanga erya Kenya kakati naye akimanyi nti leba muli wano ate bamwetaaga kuva ku akaana kano akalinzi kano ko wino babu kano kali katabu kayinza omufuukira ekyambika kubanga bano ba capitalist bakuleetera omuntu gw'otasuubira n'akufuukira ekizibu mu ggwanga okitegera so Samia Suluhu Hassan yebizibu bye mwongere omuteeka mu ssaala zammwe ne musabire nnyo Abatanzania bafune victory gwe twetaaga kubanga twetaaga ekyo kye tuyita United East African Community the real essence of East African Community si bino era bano nti bateekayo kakirabu k'aba dictators gye bagenda ne bakola ki ne batoola ne banywa ku buwalagi bwabwe bamala ne badda ne batufuga engeri gye baagadde okitegeera so twagala tujjewo eno club tufune the real meaning of the East African Community whereby we are united beyond borders okitegeera nga tulina common passport common currency the real meaning so sikutuula eri tutulugunyiza tutya kino ekitundu okusobola okukibba then fe tusigale mu ntebe olwesibye twagala real meaning of the East African Community so Munnayuganda kugamba ekintu kimu nti ensolo ku kizigo kweri kiddamu ensolo ku kizigo kweri gwe tobaana kutya njagala moving steps zo nga weziwoino zimuvinga kubanga ono omusajja buli kimu yakikola buli kimu poliisi eno sengejja mu favor y'Omuganda wange ya capitalist otandikirawo kulyanko era bamungamba shamoonyiryanga atali mu struggle mumbeezaawo kaddato olusike munteekako nange enkola ki kakwata n'endyako enkoko kubanga kinze sikyalina kweraliikirira okitegeera sikyalina kweraliikirira just ekintu kye neeraliikirira kimu nti oba buyinza okukunoonya n'okola kinu Uganda n'ogiyingirya mu kkomera nyenze ebyo bukwira no kyensomesa nabo kibayamba era nyongera obbagamba nti dialogue is the only way to go nkiddamu use the avenue for dialogue before it is too late yes kubanga tetwetaaga kuwulira twetaaga generations zaffe zijje zikole kizijje ziretemeteme no democracy is still open and it is open to dialogue naye egenda kulozinga ekuwa chance neggulawo bweti naye etuuka nekola ki nekulozinga naye senga ekukulozingira ebweru mujja kutoba ku last minute okufuna dialogue eno senga ena activating human rights nga temugenze mu dialogue at this stage ojja kunoonya engeri gyeddamu okuggulawo o negotiating dialogue nga tosobola kiddamu mujja kunoonya engeri gye mugenda okunegotiatinga dialogue senga enaggalawo bweti kubanga mbakakasa teri Munnayuganda agenda bakombya kalulu teri okujjako gye munaakola effujjo naye nga mbakakasa the deciding centers the epic centers of Uganda's politics temusobola kuwangulayo kalulu temusobola nezo laalezo ze mukupezo kyobola munaita baana basomere mwasembedde mu epic centers Mbale is one of the epic centers, deciding centers, what deciding points is the politics wa Uganda. Sengo kwata Buganda Kingdom eno n'ogiteeka waliwaki. Buganda Kingdom eno esalawo olwa historical background yayo, political background yayo, ne population size yayo, deciding nga kinene. Then netujja ku Eastern. Nti combination wakati wa Eastern ne Buganda region tekola ki tewangulwanga so. Nze kyembagamba kiri ekintu kimu. Otunulyanga zino region zino tozirina nga obalancing ebintu ngolaba tebijja. Ngutandise kusika baana ba masomero kwalita kicho olina okukola dayo ku dialogue kubanga ku luno si bye byalo nti nja kwerangirangire bakapitalist bajja bakuba nkiddamu bakapitalist bajja bakuba kyo sina bingi byengira naye nga akakasa nti bakapitalist bajja bakuba senga munaddamu ne mukola ki ne muteekawo embeera ku kulinga mugenda against their charter okitegera bajja bakuba kubanga Munnayuganda gwe kyenkubulya you have to raise to the occasion lwaki this is the last election kano ke kalulu akasembayo gwe munansi okulonda president ke kalulu akasembayo okulaba ku demokrasia oba si kyekyo tugenda mu kintu kye tuyita family rule ekya North Korea Kim Jong-un nga ye president ne family kati ali mu ku training akaana kato akagenda okubeera president kafuga abakadde ab'emyaka 8 so ne mu Uganda we tugenda lwaki kubanga nakugamba nti Russia weeri wano mu Uganda Russia weeri eyita mu kabinja kannamu ne G77+1 okitegera so we bali wanene mu influence yabwe to infiltrate this revolution so ekintu kyembasaba kiri ki nti let us focus let us be non-violent
to preaching ennyo unity than hatred. Then ebisigadde tujja kweyiya mu New Uganda nga tugize, tujja kwesortinga abatulugunyiza family zaabwe tuzidirinze tutya, tubajjeeko bitutya ebintu bye baatwala, then tulivinze tutya nabo nga tewali busungu. Ate nammwe abantu bemutulugunyiza, the only way to give them hope and to get their forgiveness is by giving them happiness. Happiness egenda kukola otya? Senga banaakeera ku makya ne basalawo ne mulangirira gwe balonze kubanga Kyagulanyi yalina okuwangula akalulu ka Uganda, oba mwagala oba temwagala yalina okukawangula. Senga munaakeera ne mulangirira nti gavumenti evuddewo mumenye, essanyu lino abantu lye bagenda okubeera nalyo, in fact linazaanatwala emyaka 2. So essanyu eryo abantu lye bagenda okubeera nalyo lijja kubayambako okuhiiringa ebiwundu ebyo. Then wetunaba nga tumaze okumulayiza abantu bano babeera bannayuganda bangu nnyo okukola ki, okwerabira ekintu bangu nnyo, okitegeera bangu nnyo munnayuganda neerabira ekintu n'akikola kinaakivaako n'amuvinga on. So basobola okukikola olw'essanyu ne mugenda okukola ki, ne mugenda okubawa. Naye senga munaabawo obusungu ne mubadda mu biwundu, olwedde balina ebiwundu nammwe era ne muddamu ne mubadda mu biwundu, then kigenda kubeera kizibu nnyo okulaba nti no tukola ki, tufuna consensus gye twetaaga. Wabula kikyetugira Simon Byabakama ava mu comedy gw'olimu, Simon Byabakama lekerawo comedy gw'olimu, do the needful. Eggwanga lino kati ssaawa eno liri mu mikono gyo, omusaayi gwonna oguyika tugubalira ku ngalo zo. Simon Byabakama weweefudde sekyesirikidde, bali bamenya amateeka tobanyegako, otunulidde sayidi emu gy'obuleeminga. So ebintu ebyo tubireke, tulowooze ku ggwanga lyaffe Uganda, tulowooze ku flag eno tugenda kugirwaizinga tutya high against the Union Jack. Otherwise senga tunagamba nti ffe nyinyi tusaanyewo flag, tulwanyise flag, tetulina kye tugenda kufuna. So if you are an African, you are either a Ugandan or you are an East African, then you are an African. Bibyo bisatu byenjagala nnyo tulowoozeeko. So tulowooze ku nationalism first, tulowooze ku pan-Africanism second, then tulowooze ku kala yaffe ng'abaddugavu. Tugenda kwejja tutya mu buddu kubanga tuli mu buddu. Yes, tuli mu buddu, tuli mu kintu kye bayita neo-colonialism. Naye tugenda kujejjamu tutya. Nze nabagamba tusobola kuva mu zino poliisi z'abantu ne tukola ki, ne tudduka. Tetusobola. Wabula ki tulina okukola? Tulina okulwana ennyo tufune ekifo kyaffe ku Berlin Conference. Okufuna ekifo ku Berlin Conference oba ku kye bayita UN table, olunaku olwaliwo abamu bagiyita UN Security Council oba UN permanent members. Yes, tulina okulwana naffe tulaye nga tufuna round table, especially Uganda tukisobola. Lwaki? Tuli bagagga ne Congo ekisobola. Kyova olaba Tshisekedi yayanguye mangu nnyo okusekiwalinga wali eyakafu, bonna abakankanya okitegeera, era kati yatuddeyo edda wali eri, ajja kuba atubuulira wali bitambula bitya. Then naffe bannayuganda wetumaliriza tulabe nga tukola ki, tulabe nga bannayuganda naffe tutuula wali, then Africa tugituuze wali eri. Africa tunagituuza wali, teri muntu agenda kuddamu kutu undermininga, naye nga tukyalina zino entalo zaffe ez'ekisiru ez'obukulembeze mu nze afuga, nze alina okufuga, alina kubeera life president, simanyi nina okuzimba monarchy wano, nga tukyalina tendency, that silly tendency, tetulina kye tugenda kufuna. So mbasaba nnyo tulowooze ku Africa eyawamu, tulowooze ku Uganda eyawamu, tulowooze ku East Africa eyawamu, East African community eyawamu, tulowooze ku the next Africa that is going to lead the world. Tugenda kuleadinga kodi. Nemmanyi ebitulemeseza, we have whatever it takes, we have the resources, we have the knowledge, we have the money power. Buli kimu tukirina. Abavubuka bakozi, abavubuka bakyali batu. Bana basajja batutwalanga baddu mu nsi zaabwe, batuwa buswazi. Senga lebono ina tumukomya wano mu Africa, buli omu n'addayo ewaabwe nga Africa eteredde. Minerals zaffe zino tuziteeka into proper resources ne tutaziwa abazungu abo. Kitegeeza tugenda kuzimba Africa buli omu gy'alootaako gye yeetaaga. So tuve mu zino entalo ez'ekisiru. Abantu baba bakoye, wumula lwaki olemezaamu. Okitegeera ate okubaleetera okujja bakuba akatoffaali ako. So nsaba ekintu kimu, bannayuganda, let us embrace change, let us vote umbrella buli we tugisanze. Let us vote change, let us vote a new Uganda buli omu gyekola ki gyetaaga. Then to preaching a new unity than okwawukana. We are non-violent. Amayinja, bibiriiti, majambiya kibeera tekirina gye tugattira mu revolution yaffe, wabula tubeera tugitta ku ki, tubeera tugitta ku top. So for God and my country Uganda, people power, our power, Ssaabasajja Kabaka awangaale.